Auther Kayima muyina masa obana ekyakoze mu kapasita Bujingo Suzan Makula kijja kunyumira ng'okirabye kazeera kyakoze jjajja Ichuli oba Isima Olexa bannaye byo bigenda kunyumira ddala ng'obirabye koze zino entalo zo ez'okulwanyisa ebisiyaga wamu n'abasiyazi zo simanyi oba zaakugwa kuba mukwano bba abasiyazi balaga nti bakambwe bazibu balaga nti ate boogera nnyo balaga nti bo batuufu bannange ovidiyo mbuyina masa awo naye nga sinaba kubanga mbukutuusako nga sinaba kubanga kutuusako zino story esatu eya Suzan Makula nga asabula Auther Kayima era ne jjajja Ichuli nga asabula Auther Kayima ne Kayima nga asabula oba ng'ayogera ku Suzan Makula kw'otadde jjajja Ichuli bate okusaba vidiyo eno sooka ogimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo bannange luno ddo olutalo si lwakugwa era munnaye Auther Kayima kyakoze Suzan Makula oba Makula ga Bujingo amugambye gwe munnange gwe atabangula obufumbo bwa buno gwe malaya nze siina budde bw'oza n'ofundako nga nze ndya ebisiyaga navaayo naye ate ebisiyaga byendya siina muntu yenna yenna gwe nkoze kigwe mba nyonoonedde nti oba bufumbo bwa muntu bwe nyonoonye naye gwe waddira n'oyonoona amaka g'omukazi omusajja n'akyawa abanaye bannange ye lwaki mbyogera nga bu vidiyo weebuli awo ate jjajja Ichuli agambye Auther Kayima amuwadde ebbanga ttono nnyo mukwano ng'amaze okuyulika wansi mba ntegeeze wa Sebidaayo bannange Mukama Katonda kansooke mbateereko bu vidiyo nga byevuga speed kuba muyinza okugamba nti bannange Suvia News Extra akolaki apolooka omugambo ka mbateereko bu vidiyo tweyonge oli kibba basajja kati njagala okulaba obwongo bwammwe butambulira kakati njagala kubuuza okwate olw'okubanga Kayima musiyazi omukumeko omuliro olwo munnange gwe ow'ekitalo w'ebbeeyi olekerawo okuwunyakamwa bw'anajja wano ku internet n'atika okwasama era bannange n'otunuulira akavubu kako akavubu nze nabagamba dda akavubuzi mbusimanyi nalwo mu kibuga Kampala obubbi bw'abantu on the religious hypocrites of the highest order okitegeera lugondi lukazi lw'olusumba wano e Kampala oli mwenzi ku mwenzi kw'otudde. Second thing, oli kibba basajja kati njagala okulaba obwongo bwammwe butambulira okitegeera kubanga mulowooza nti omuntu bw'avaayo n'agamba era mumujwe oyo musiyazi kyekibi ekikyasinza obubi ku nsi ya Mukama kyekibi ekisasinza obubi ku nsi ya Mukama mwerabidde abenzi mwerabidde bakibba basajja mwerabidde abalogo abadda ku baana bammwe ne babaloga ne basire wala ne babanga ebipemepeme okitegeera ne mwerabira abakwasi b'abaana ne mwerabira abasajja be mulekera abaana bammwe simanyi ba step daddy n'abasajja be muzaddemu abaana ne batandika okutoga abaana bammwe okitegeera ebyo byonna bennakatte mukyabiraba naye atajjukira abantu nga nze be mwakeera ku makya ne musimbako era kagwana kufa kagwana kikolimo kagwana ebibi byonna byonna eby'oku nsi sibakwatiranga ku baana bammwe sibakwanangako sikeerangako ku makya ne munsanga nga bankutte nti yazze ku baana b'abandi n'abakola bwati ne bwati obusajja bwammwe bakyala bammwe abalogo and everything bonna babikola abo temuboogerako tukimanyi bulungi nnyo kirabwa n'ayonka oyo akagundi ababbi b'abasajja bakuno osanze omusajja ali mu maka ge n'omukyala we bazadde abaana on top of that bazadde abaana into holy matrimony
omukyala n'omwami abaana abazadde nga bakubiddwa empeta bakubye ebiragaano mu kkanisa ovudde eri okutta omusajja w'abandi omubye ensi yonna ng'ekiraba bye bino ebintu basirumwe bye mutasobola kuconcentratingako era mubibuusa amaaso ne mubiraba muno tebikola ki tebigwana kwogera wakati bikola okutta abaana obaloze oloze unfollowinga page yange muve ku page yange mutambule mugende ekisookera ddala tewali yantuma giggulawo mukiwulidde ati munanuula ennaanu ku mannyo mugenda monja samira mbwera tugenda kujjako following ere Kayima nemo okugenda mu toyo okupama olwokubanga aka following mukatutte mulinga emiwumbo jabbi mpata kunyaze kutya bisumi nti amaziga twala abantu mwenna bano ababalowooza santi nno omuntu wabeera ne following obulamu buba buweddeyo bwoba bubuloga bwammwe obuwunye enkwawa n'amanyuma okitegeera mukwano am not in that league mwekennyini mwe mwajjanga mumpunyawunya matako essaawa eno nga mwe bantu mwennyini ndi straight njagalira ddala nyash agabina aganene omukazi mubi naye ebintu ebikwatagana nti nze isimo nfokote mu kabina mbe mukwano Auther Kayima agenda committing a suicide at 45 years kubanga ajja kuba akadiyo omunyo kati wali muntu yenna ayinza mukola kintu bakubuzaako wano how are you Jaja Nice I'm all good how are you doing ono bamuyita ichuli yes Auther Kayima naye tombuulira gabbogas oyo mbuuze ebintu ebyamagezi namulayo kakayogeza nabambi ennaku eryawo kale alina omwana omanyi lwaki abantu abazanya pono nababuulira nti abantu abazanya pono ku 65 and 55 years